Alipoota ez'enjawulo ezizo ezifulumizibwa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga tezitaliza basibe abali mu makomera okwetooloola eggwanga lyonna. Kyokka mu alipoota y'akakiiko ka Parliament akasiriimu eyakolebwa mu Julayi w'omwaka 2023 yalaga ng'omuwendo gw'abakwatibwa akawuka ka siriimu mu makomera bwe gweyongedde. Kati olwaleero abalwanyisa akawuka ka siriimu mu ggwanga aba Uganda AIDS Commission bagamba akawuka ka siriimu kongedde okwegirisiza mu makomera. The HIV prevalence in prisons is higher than the national prevalence because among the inmates and prison populations they are generally it's the high risk group. Wano wetunoonyereza abavunaanyizibwa ku kitongole ky'amakomera okutunnyonnyola lwaki kiri bwe kiti. Dr. James Kisambo akulira ebyobulamu mu kitongole ky'amakomera ategeezezza nti alipoota eyatongozebwa ekitongole ky'amakomera omwezi ogwokutaano omwaka guno kyazuulibwa nti abasibe 12 ku 100 basangibwa n'akawuka akaleeta siriimu ate bo abakozi b'ekitongole kino oba abasirikale aba prison 2 ku 100 bawangaala n'akawuka ka siriimu. Kubanga mu Uganda bantu 4 buli ku 100 balina akalwadde ka mukenenya. Bastaafu baffe bantu 2 buli ku 100 naye abasibe 12 buli ku 100. Abakulu kino nabo bakikkirizanga bwe kiva ku kukebera okw'obuwaze ku buli musibe aleetebwa mu nkomyo ng'essaawa tezinnawera 24. Abantu 12 ku 100 tubasanga balina akalwadde ka mukenenya. Era njagala okugamba nti abantu 65 buli ku 100 tusanga nga tebatestingangako. Ku byogerwa nti waliwo abasibe abafunira akawuka mu kkomera olw'ebikolwa by'obuseegu, Dr. Kisambu akulira ebyobulamu mu kitongole ky'amakomera agamba nti obukakafu bwakyo bwababula. Naye munaye mu ripooti eyo ate ng'eri ne ku internet publishinga kiragira ddala nti ebisiyaga si kyekimu ku bintu ebireeta mukenenya mu kkomera. Bagenda ne bagabana ejjirita ezisala ebirevu oba ezisala enviiri, bagenda ne beeteekako tatu. Ate tatu bakozesa buyiso babufumita nga tebalina mpozi byuma biyinza kubufumbako kubujjamu ndwadde. Dr. James atunnyonnyodde nti akawuka mu basibe n'abakozi b'ekitongole ky'amakomera omuwendo guno gujja gukyukakyuka. But we have been able to achieve a 10% reduction in 10 years to 2% below actually the national average. Whereas among the prisoners we moved from 14 to 2%. Obutawukanako nga bwe guli mu ggwanga lyonna ne mu makomera akawuka kano kasinga kwegirisiza mu bakyala. Munaye busingira ddala mu bakyala. Abaami bo nga tetunokola average bali ku 8 buli ku 100. Naye abakyala bali ku 14 buli ku 100. Wadde guli guti bagamba nti baluma n'ogwengulu okulaba nga batangira okusaasaana kw'akawuka kano. Tulina amalwaliro 5 agagaba amalagala ga mukenenya era amalwaliro gano gakola outreaches gagenda mu makomera amalala 122. Dr. Kisambo era agamba nti abasibe abamu abasangibwa nga balwadde batera okutya okutandika eddagala. 9 buli ku 100 abantu abajje ne mukenenya ne tubatestinga bakiza okutwala eddagala. Mu wiiki emu bonna babeera ku ddagala. Tulinamu nga muntu omu buli ku 100 ayinza okugamba nti musooke mundekemu. Era naabwe tubawo obudde mu wiiki 2-3 banne baba bamaze okwogera naye nakkiriza. Mbw'ate akabaate kali ku basibe abamalako ebibonerezo byabwe abasanga okusoomoozebwa nga bafulumye naddala ku butya bwe bayinza okufunamu eddagala. Awo waliwo ddala akayinja mu ngatto bwe kituuka mu kubata. Newankubadde guli guti n'abasibe abayimbulwa basiibulwa n'entanda. Tutandika okumubuulira biki ebiri wabweru wawayinza okugenda okufuna eddagala eryo na biki byonna, naye tubawayo ne package ya myezi 6 gy'aba agenda nayo waka atandikireko nga bw'alaba embeera y'obudde bwetambula ewaka. Alipoota eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2024 eyakolebwa aba Uganda AIDS Commission eraga nti omuwendo gw'abantu abawangaala n'akawuka kano kati guli 1,52,732,338 nga ku bano 93,000 bakyala ate 57,000 baami.